poliisi abanyankole bagyefuga bano abakola recruitment bo balowooza nti banaamaniramu abamawanga gaabwe Katonda taisali walukuwe ne boli bajjuzaamu ye bukyakula kutuuka baga nti abantu banaabakulembera mu kubabonyaabonya na kubalumya olubukulembeze bunaawangaala naffe ffennyini ng'abantu abakulu abeenyigira mu kuleeta ekintu kino tuwulira obuswavu ate oli bw'anaagaana tuyinza omugoba mu kibira nindaba abalalu abawedde emirimu kaakati kwaba abali mu bukiiko omwo ayampandiika mu NRM yaani nfuna kaakati awo gukojja balootya nti nkugobye azu bw'obanga woolinga guwampandiikayo jangu ngobe gwe bayise Haji Nadduli nkiddamu oyo gwe bayise Honorable Major Haji Nadduli yenze Kanka Kapita nze nkutuusaako programu eno eyitibwa Political Doors ebeera ku mukutu gwa online oguyitibwa TMO online television. Tunatandika programu kansooke mpiseewo kino. Waliwo kampuni mu ggwanga lino ya mutabani wa Tamale Mirundi eyitibwa Unicare Safaris Uganda. Unicare Safaris Uganda kampuni ediringa mu byakulambula. Offices zaayo ne services zaayo bazigabira ku Kirabo Complex ebukoto opposite Racers Restaurant ojja bakubira ku namba y'essimu kweri. Kakati Unicare ekutwala okulambula ne weemalako stress. Booking nabo ng'oyita ku namba eyo. Oyagala kulambula nature, beauty of the country, fauna and flora mu ggwanga lino osobola okuyita kuba Unicare Services 0751 80 40 69 osobola n'okuteekako ka plus 256 nga ngenderera okutandika Political Doors y'olunaku olwaleero mbajjukiza Kyesitalo Godfrey musajja w'ekamuli musajja ali simple w'ekamuli eyo yaŋŋamba ebigambo bye nditandisa Political Doors mpaka lwe muli bitegeera akugamba nti mu mwaka gwa 2021 tewalibaawo kyakulangirira ate tewalibaawo kyakweka. There will be nothing to declare and nothing to hide. Ebigambo bya Kyesitalo ina kubanga obifutaddeko omulaka okusobola okubitegeera. Tutandise ne Honorable Major Haji Abdul ndi mu maka ga Honorable Major Haji Abdul Nadduli nzize kumubuuzaako mu ngeri y'enjawulo nate era nzize okumubuuza atuwabule ku nsonga ez'enjawulo. Haji wasize otya ssebo? Essebo embeera ekutwala etya? tuli balamu ensi yo tegenda kutereera iringa nnyanja efuukuuka neka si nfuga mbi efuukula ensi ate kakati olowooza nvuba mbi esikuula ennyanja nedda ssebo nyanja yeefuukuuka oba kuliko avuba oba tekuli mpulira Haji nzijidde mu bizibu bingi naye byonna nnyina obikubuuza olwaleero nsonga nnyingi nnyo eziyinza okubuuza. Haji tubadde tuli awo poliisi yammwe eya NRM negenda mu Bwakabaka bwa Buganda abakulu b'ekika ky'Embogo batudde ne bakuba tiya gas. Haji emboozi eyo wagiwuliddeko? Yakuyisizza etya gwe ng'Omuganda? Kati n'obutali Buganda bwokka kubanga saagala bakube b'ebinyolo saagala bakube b'ekyoli kasita obeera muntu human being ateeka okukuumibwa poliisi kubanga obulimu bwa poliisi bwakuuma amateeka na biragiro n'okukuuma ebintu by'abannansi bw'agibuukako aba mukyamu. Kaakati kinalabye munda kyenjagala baganda bange nibo beetegereza abakozi ba poliisi wano oba forces ez'engeri ng'eyo zirimu ebyobufuzi mu kubeeramu ebyobufuzi ate ne ziyimiriranga zisabutuwa aboonoonyi abakyankalanyi mpulira olw'okukyayisa gavumenti kubanga simanyi lwaki buli kadde omuntu omulundira ku muggo ng'ate olaba n'abantu babayiriza nti naye bantu togikuba ogikuba ekuvaako nebanga tukyalina mukwano naye kituufu kubanga erina obwongo buli lwekulengera nti oyo yeyankubye luli naye ate mu ngeri y'emu n'ogirabako n'ogiwa ekyayi ky'omunnyo n'ogiwa ebikuta buli lwekulengera
edduka ejja gyogera ki yo yabeerako omunyu yabaako omunyu mpulira kale nno nawano omulimu guno poliisi gwezzeekola ate oba babadde bagenze kwetonda ate era nagenda okuddamu okubulira okulaba nga bakozeseza ekintu kyekimu n'ekyokubiri tebabadde well politicized tebagunjuddwa bya bukulembeze balabika ng'abantu leetera bamasinala ate ekirala oyinza okitutunuulira engeri gye tulina amawanga ageetooloddwa agafaanaganya amannya nawo abayinza okuba nga baayitiramu ne bagenda babanga baaba balala babeera okutulaba ng'abajaasi bamyeni bakola effujjo balala bali balulu bekogo ng'abalala balulu baawa besunda abamalera ne babeera bakambonyi eri bannayuganda naye ngokugamba ng'alinga masinale nabano be balunda beetaaga okuddamu okwetegereza ate nga ne rikuutumenti yaabo nalwanagana nnyo naye wano ng'akyakulembera luweero wano batugambye nti batuwadde abantu 34 abantu 4 bajja kuba bakadeeti ogenda okukkakkana ng'ate abantu abo bazze nabo nga basombye nakoze wano nendeekaana nti enkambi y'ebbombo bagiwesoloti eyaayo mpulira kubanga abali ebbombo besudaani begindi betolodde ate booleeta wano eruweero okuba ekino kitabe kyabeerawo bezisiggwanga mpulira era nejjero yabalamu bazze ne bandagira nebagati omanyi bazze ne bawandiika abapoliisi ate wamu bawandiiseeyo bazze nabo bawandiise baabo kaakati ebintu ebyo naabo abalala batuyingiramu kyotawaddeeyo bw'ogenda okutunula eri mubitabo ojja basisinkagana nga baava luweero bw'afiira eyo gyafiiridde emmotoka ereeta omulambo ero ne bazunga bagamba batwale mugende mulimbo zammwe oyo tetumumanyi muno mpulira ye bukyakula kutuuka baga nti abantu banaabakulembera mu kubabonyaabonya nakubalumya olwo bukulembeze bunaawangaala simanyi Aji bw'otunuulira abantu abo your view is tebatendekeddwa buki tebatendekeddwa bulungi recruitment nkyamu mpulira recruitment nkyamu kubanga ekikwegirabira kwe kujja okuwandiika eruweero n'oleetera abantu mu mmotoka ate obawandiikira eruweero ng'ate omukisa wagambye gunaabagwabo abazaalibwa era kakati totunula abantu be bayomba nti poliisi abanyankole bagyefuga ebyo bigireetera banaabakola recruitment bo balowooza nti banaabaniramu abamawanga gaabwe katonda taisali walukuwe ne booli bajjuzaamu era nabaati katonda agenda kuyita mubo abasiikuule ate bakulwanyise mukisa muntu waawa w'omuwesiti Besigye era naye weeyo omulala yani tumukunde waawa naye weeyo kakati babaleeta kuyaza bano esimbawo oba babaleeta kunyweza kyabo nyinza okukirowoozaako nti mu ntandikwa y'okubaleeta kwali nkunyweza naye kati ate era nga bwe kyali olubereberye nakati mpulira era nakati gujja baleeta nga onyweza naye era nabo bajja kwefuula era ekiriva mu kyo ekintu bagenda kiiwa kubanga bemukolako effujjo batuuka ne beetamwa of course naye lwaki olowooza Haji era oba obubadi babukolera wano mu Buganda situnawulirako obubadi bufaanagana bwe tokimanyangako Buganda nyage mbadde sinakimanya mbadde sinakimanya nti nyage twagenda okutuuka okwefuga mwaka gw'62 nga gavumenti ya Ssaabasajja erina obuwanvu bw'enguudo ba kilometers oba miles 35,000 nga ne Uganda erina obuwanvu bwa miles 35,000 naye kakati bwetwogerera olwaleero gavumenti ya Ssaabasajja erina oluguudo lw'erima abaali balimisa be baafa webali obunyage kibagamba nti tewali buyinza kakati ekibuga baali bakola endagaano y'olwenda bayawula nti ekibuga kya Ssaabasajja eky'e Buganda
kinaabanga bugwanjuba era kinaayitibwanga Mmengo. Ekibuga kya gavana kijja kubeera bugwanjuba. Wali nakasero kyobula nga bayitawo na mu kizungu. Nkufuna. Kaakati era kyekykyusisa ekibuga ekyo okukisengula Kampala n'ava waleka okuyita Kampala mukadde nadde eri. Mpulira. Akulenga ddawa. Bulijjo manyi ekigambo Kampala mukadde. Just mulimu bizimbe bikadde bye biyisaayo wakadde. Lugard ekikyaggulwamu mwaka 1889. Mpulira. By Lugard. Kakati tukola endagaano y'olwenda oluvannyuma lw'emyaka 10. Tetuzimba Kampala omujja. Ow'ebuvanjuba. Endakasero. Mpulira. Kakati olwaleero oyinza okundaga ekibuga kya Buganda wekiri. Nali manyi ekibuga kya sisobola nakugamba. Nali manyi ekibuga kya Buganda ye Masaka. Ebibuga byali bisatu, district zaali mu 3. Mmengo ng'ebeeramu amasaza 10, Masaka ng'erimu amasaza 5, ne Mbende nga naye erimu amasaza 5. Yes. Mpulira. Naye kigambibwa nti ku nsonga eyo kwennyini ey'obutabeera Nagondi nti ate Abaganda mulaze nnyo bano nti temubaagalawo wano. Kyebavudde nabo bajja batandika obbalaga amaanyi ge balina. Obubadi obwo bwenjogerako kyebuvudde bwesibajja Buganda. Oyagala okundaga ti Museveni bye yajja yatuwamba buwambi oba twamusembeza busembeze. Mwayingira mu nsiko naye ne mumufulumya ne mumutwala e Kampala. Yes. Kakati atolo obutayagalwa bwe buluwa. Naye tulabanga abeefuulidde. Tulabanga abeefuulidde. Ate gwe mulimu gw'Abannayuganda gwe batukola. Twasembeza Obote yatukola bw'atyo. Ne basembeza Lule bamukola bwe batyo. Nafu tubasembeza batukoze bati. Yabibiitako okuddamu okulongooza kino tegamba tiwabulamu okutendekebwa. Naye poliisi yeetooze Haji. Ekyo kirungi njakisanyukidde. Era nga bwe yayimuse ne yeetonda ebyo by'okugiyojjolo byo bikomaawo. Obuzibu bwayo bwabadde bwe buti nti ajogerera yajja n'ayogera ekintu ekitali kituufu ate ebikolwa nga tebifaanana na bigambo. Omwogezi wa poliisi ye ng'agamba tiyaggaasi twali tumumukubazaake mutabani w'Omuganda nti gwe baali bamukuba naye tiyaggaasi n'awaba n'agenda mu lukiiko olutaali lwaki byakito. Ebintu ebikulema okwogera oba tobitegedde bireke. Oli ye mwogezi wa poliisi. Ati kikugaana. Ndekagamba nti omwogezi wa poliisi buli ekimu ky'owulira mu nsi nti akyogerako. Mpulira. Akibuusa amaaso n'akireka. Mpulira. Naye nange akoze atya? Haji katwogere ku mukulu oyo wa poliisi kuba public servant. Akoze atya? Performance ye mu poliisi. Enanga si actor. Actors bali wansi. Mpulira. Wansi we. Kaakati eri n'abeera nga exhaust pipe efulumya omukka oguva mu yingini y'abakozi be wansi. Mpulira. Kaakati ne kyabaakola addeyo ateekewo seminars ezigunjula abakozi abagenda mu bantu okulaga kubayingizamu empisa ez'obuntu. Mpulira. Aleme kwogerera bifudde. Sisi be bamala kujitta. Bw'aba abirabanga bimutukaho nga bifu. Addeyo atuuze olukiiko lw'aba officers abalabirira abantu abo. Baddeyo mu training balage ekyalibadde kiteekeddwa okukolebwa. Kitegedde Haji. Mu mbeera eyo kigambibwa nti ab'ekika ky'Embogo baadde bagenze kuba lukiiko kuwagira Bobi Wine ow'Embogo. Haji kantegeere kuggwa bitegeera ebintu bino. Omuntu okubanga ali mu kika ky'Embogo kigaana ab'ekika kyo okumuwagira okumupuushinga okukwata entebe nene. Si Mbogo yokka ebika 256 buli kika kiba n'olukiiko lwakyo. Ffe ng'ab'omutuba mu ssiga lya Kiryowalaga mu mwana ow'19 mu luggya Lwakijje mukulu w'ekika ky'Empeewo tutuula buli January 1 tutusisinkagana ng'omutuba tukuŋŋaana abantu ng'ebikumi 200 kaakati ng'awo oveere nga tukuba mu tiyagaasi.
timing bagaye mukana akaseera sike ebyo byabika kutuula ng'ekika kigenda kuwagira Bobi Wine ne kituula mu kaseera akatyamu kati bw'abanga ogenda kuwagira Bobi Wine ekika ky'embogo kye kyamuleeta yajja yekka bw'ogenda okitunuulira ng'abakirimu bonna bambogo mulimu n'abatalina bikamu webale nnyo kandi ate ebisijja okirowooleza obuba butiitiizi na butamanya mpulira amazima Haji nsanyuse nnyo okubanga ekyo nakyo nkitegedde kuva mu ggwe omusajja omuganda tuba tuli awo mutabani wo n'agenda e Mengo n'atwalako olukyala e Mengo neetololedde awo ku Mengo olw'ensonga nti tubadde tukyabula okulaba input ya Mengo ku candidate akwata eggwanga kubanze ndowooza kya makulu nnyo omuntu yenna ali running a kingdom okubaako ne stake mu bintu by'eggwanga tubadde tetunnagiraba Bobi Wine yakyadde Mengo n'akyalayo n'ayambukayo politics n'obwakabaka bwa Buganda bitambulira wamu bitya Haji Nadduli kabaka abeera mufuzi Saabataka abeera mufuzi wa bika kyola ng'alina taito meka bw'abeera Saabataka olwo aba aliwo atunuulira abo ab'embogo ebike 56 bw'abeera Ssaabasajja Kabaka abeera mufuzi ow'abantu bonna Abaganda n'abatali Baganda kasita babeera nga bali mu Bwakabaka bw'e Buganda awo nkutegedde balimanya Abaganda n'abatali Baganda nye nkifunye bulungi ebyo byebufuzi we mumuyingiriramu awo loolo ye eri ki mu byobufuzi by'eggwanga lyonna ebisukka Buganda eyiye gy'alina okukulembera yagikola dda olowooza ow'ekyo olyokuggya wano yajja mu ndagaano zaani za Bwakabaka bwa Buganda ate ow'ekigezi bonna bagattibwa ku ggwanga omulimu yennyini muzadde tiye muzadde eyazimba Uganda eno gyoyogerako era gye weeyagaliramu mpulira tekuliiko agamba nti twamuwamba buwambi ntumuleeta beereeta era nitabagoba era ne bayingira mu ndagaano zaffe era bwe twabafugira era bwe twagamba nti ng'abazungu bagenda tugenda kwefuga tibagamba nti batuwaddeko Baganda bano abajja oluvannyuma tubaleke ffena twagendera waki kakati ate awo tuyinza kubuuza Kabaka nti ate akozeewo loolo ki omulimu yaguzannya dda egyo n'agizimba mwemuli neewaza era mwebuuze tife abayingidde mu nnyumba eyo tweyise tutya eri bannaffe bwe twayingirira mu nnyumba yaabwe betwasanga mu nju yaabwe ffe nga tuyingidde mu buyingizi eneeyisa yaffe ebeera etya yalibadde etya Haji buntu bulamu Museveni yalibadde atwagala nnyo mpulira kubanga era yadduka ewaabwe najja wano ne tumulabirira ogenda okukkakana nga tumwetise ku kibaya paka ku mulyango gwa State House ate awo kyegata atunyoome oba atuvume oba atuyiseemu amaaso alina okusiima ekintu ekyo ekyabakolerwa naye mulumirizibwa Haji nti mwe muleeta ebizibu ate ebya kingdom yammwe bennyini kubanga mujja mulera abantu bonna b'oyogeddeko eri bwe batuuka wali ne batandika okkuba empisa gye basanze mu nju eyo obwo buwutufu tobumbuulira si mulimu gw'Abaganda mpulira apaana Obwakabaka ne babwefuulira bye musaba ebyammwe ne batabibawa ng'amaze okutuuka akati ate onenya Baganda nenya bali banno mpulira abatasobodde kumanya gye bagenda kutuukiriza bweyamu njagala kutegeera Haji waliwo omwaka nga tuyingira obululu NRM oba gavumenti yafulumya etteeka erikwata Kabaka ng'ayogedde ku byobufuzi sibawe bakyenjogedde ago gaali malala okoma naawo ago gaali maki bw'olaba yakyogera yakiddamu ago gaali malala biki Haji bye mutunuulidde ng'Obwakabaka bwa Buganda ebirina okutunuulirwa kyejjagala nsooka enkolage ku ekyo omuntu tayinza kuba na miliyoni 5 ez'abantu gwe n'omuziyiza n'okubaako kyayogera mu byobufuzi n'owano ojja kumufuga ng'afuga ekimbuyege kituufu just one word naga nti abange ebyo mbireke
gwakalwa n'akakuwaana abaawa tajja kubaawo. Yes, kaakati nno sooka onjagalize kyenjagala nange nkwagalize kyogira ki kyoyagala. Mpulira. Mulimu ko conspiracy. Kandi nze kankulaga njagala kwogera ku ekyo onnyonnyoke n'abatuwuliriza. Yesebo. Governor Sir Andrew Cohen yagenda e Mengo n'alangirira nti okusala kwa gavumenti ya Her Majesty the Queen the second ono aliko kwabadde kwa nkomerero. Muteesa takyali kabaka. Mpulira. Era mulonde kabaka omulala. Olukiiko lwamugamba nti ogwo omulimu gw'okulonda obwakabaka kabaka ku bwakabaka bwaffe ogwo si gugwo. Era ffe tukimanyi nti Muteesa yaani ye kabaka waffe. Ye kabaka waffe. Mpulira. Okategeera? Abaawangangusibwa niyo oluvannyuma lw'emyaka 2 Muteesa yakomawo nga kabaka. Era gavumenti yeemu gavana y'omu eyamwaniriza wali ku kisaawe Entebbe. Yagamba nti kiwedde. Oli kaayogedde kyekyenkomeredde. Mpulira. Era omanyi gavana bwe yategeeza Ssaabasajja yagamba nti mukama wange Ssaabasajja Your Highness enkuba eryokanga neetonya ntulaba ensiisira bezienkana emyoyo naye emikwano nakwana mibi si ku ludda lw'abaddugavu wadde abeeru. Emikwano yakwana miki gyonna tejaamuwa magezi. Naye bw'omala gavaavaayo n'oyogera ebintu ku bakulu banno njaba kiba ngasiba embuzi yo ku ttale baawo naawe ekyo kiyinza obutasoboka. Si kiyinza buyinza tekisoboka kusawo yaleoyinza nkugambye oli ne bana abaali n'amaanyi agenkanawa takyamira Buganda kugizza mu lubuto naga nti yatuziba emimwa. Mpulira. Kukkaanya bukkaanya kujja kuteesa. South Africa ng'abazungu bagifuga ne bakuba n'enguudo 2 n'olwabaddugavu n'olwabeeru n'olwabaddo nakati zikyaliyo teziriyo. Ebyo bituuka ku nkomerero ebyewuubyo bitatuuka ku nkomerero. Simanyi nja kulinda kirabako. Saba buwangaazi. Buli bato kigendeddeemu. Nja kubeerawo Katonda nsaasire nsobole okukirabako. Aje ensonga eyo ginnyonnyodde bulungi kandeetemu loolo y'eddiini. Era Haji nga bw'otegeera ebintu bino nsaba onnyambe ntegeere. Nawulirako ekigambo nti bannaddiini mukole gwammwe naye ebyobufuzi mubireke mu bibakubye tiyagaasi era n'omunaddiini yabaddemu. Haji njagala ntegeere loolo y'eddiini eno mu byobufuzi by'eggwanga eri ki? Kaakati loolo y'eddiini oyo mukubiriza era muluŋŋamya naye ate tabeera actor. Teyeetaba. Yeetaba obutereevu noga nti Omusosoloti w'Egindi Seeka w'Egindi Ssaabadinkoni w'Egindi yabadde Bugundi bw'avudde Kadala waggulu n'addayo. Ye akubiririza eno wansi underground. Mpulira. Naye akubiriza biki? Akubiriza bigambo byagamba nti mulono ebyobufuzi bitambulira ku personalities. Mpulira. Kaakati seŋŋanga omunnaddiini oyo alina omukwano omungi n'abantu ayamba kinene nnyo ku bukulembeze mu ggwanga okukkakkanya abantu abo. N'abagamba abange mukole bwe muti. Ekyokulabirako Ssaabasajja Kabaka ng'amaze okuwangangusibwa atuuse e Bulaaya bannamawulire nga ggwe bamugamba genda wali mu Hyde Park. Kaakati mu budde buli emabega woowuli awo ku ssaawa ya Queen we waali ekibangirizo twakuŋŋaaniranga mu nkiiko bwe muba nga tetugenze ku paaka enkadde mu Muyembe Freedom Tree. Bwe yabagamba nti mugendi wali mu Hyde Park bwe munaaleekaana ne mubogera papala z'abantu zebifulumya Bulaaya yonna ejja bbawagira. Naye abaakulembera delegation eyo baagamba nti Hyde Park tugiwuliridde wano. Naye waffe tugenza okuva ewaffe nga tumanyi Archbishop w'e Canterbury eyaweereza bannaddiini okusomesa eddiini ewaffe n'ebyamagezi. N'olwekyo nno abo aba Hyde Park abagibeeramu si be baakutte kabaka naye yamukutte gutumuvunaana ye Ssaabalabirizi wa Canterbury. Yayimuka
n'alumba Her Majesty the Queen kubanga ye mukulembeze w'ekkanisa n'abaga nti sooka otunuulire abasajja bakamunyeenya ku nsi y'obukkiriza bagenda kuddayo kukafuwala ku lwakabaka wabate by'omuyisizaamu baatuyita na buyisi mbuntu bulamu ate bino naga nti kale mutuweeyo akadde tulabe mpulira bwe byagaana bagamba nti atuwadde dipoloko oyo tajja ategera nnyo obufuzi bwa Afirika ajja kubayamba mpulira bwe bateekateeka omusango Ssaabasajja Kabaka n'agusinga nadda kale no n'olwekyo nno njagadde kulaga Bishop yayingira mu lutalo eri naye ate tekyalangirirwa mu bulambalamba kyatambula mu smartly wansi nsi mpulira yes tekyajja butereevu mu ngeri eno y'exchange mpulira rolo yaabwe ngitegedde Haji naye era ng'era bw'oŋŋambye balina a big population gye bacontrollinga lwaki rolo yaabwe yo mugikkakkanya nga balina enkumi n'enkumi z'abantu tekitegeezezza nti buli nkumi zineetaba mu byabufuzi bw'aba ayagala ebyobufuzi amagandula ageyambule ajja alinnya akadaala era agende mu kisaawe teyamugaana tewawulirako ku Bishop Makarios wa Cyprus yava ku bwa Archbishop n'agenda afuuka president mpulira kwegamba ne wano bw'oba waali bwagadde jangu butereevu obwogereko ng'okigwanidde kubanga naawe wabwetabyemu awo nkutegedde Haji kibadde kimba by'omutwe nga neebuuza roolo y'eddiini ye erirudda wa ensi gyeri mpulira tebeera partisan mpulira kubanga bwe osanga omuganda nga mukatoliki n'osanga omuganda nga musiraamu n'osanga omuganda nga orthodoxy n'osanga omuganda nga museveniisidde n'osanga omuganda awo yonna ekyali ku ggwanga liki limu kaakati olwo oyagala kugamba baluwa mpulira kubanga eddiini si ggwanga eyo nzikiriza etambula mu bantu abalamu mpulira njagala kubuuza Haji ku nsonga eyo njagala kwera kusimbuliza ku nsonga ya Buganda waliwo olutambi lwali lwanga 3 Julayi 1993 olutambi olwo nga lulaga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ng'akiise Mengo mu Lubiri era nga ayingizibwa mu kika ky'endiga ekyente ekika ky'ente kantandikirawo Haji omuntu agwanidde oyingira mu kika kitandika kitya nkubuuza ekibuuzo kyange Museveni okujja yajja nga wante eno kwali tumukamishioninga kubanga n'amawanga gonna agajja muno gajja n'ebika kintu yajja n'ebika 12 yajja nga wante omulunzi oba ng'eyeddira ente oyeddira ente mpulira kale n'olwekyo nno kuno kwali kumukamishioninga nti kati nga gobooli owenti bano bebente okategedde bulungi naye so sigamba nti bwe yajja ogwo gwali omulundi gw'ogusoose abaganda okumuwa ekika ky'ente kaakati gwe bw'otunuulira amannya ga Nakate ga Nakyanzi ga Miyingo ga Ssekikubo Kyetutente nga n'Omuyima ago baganda bwe bagateekawo mbadde simanyi gye gaaba abente mpulira yes naye kati lwaki tekyogerwa nti abaganda mmwe muli mu ntebe kubanga oli bw'aba yayingizibwa mu kika nsuubira twaligambye omuganda yafuga ekika tekikyusa ggwanga nze njagala okugamba twalina wano omusajja omunnaddiini bamuyitanga Semeyi Nyanzi bamutwala ekyoli eyo kusomesa ddiini era n'abatiza ku baana be be yasookerako n'aga nti omwana ono ngenda mubatiza amannya gange gonna n'amubatiza nga ye Semeyi Nyanzi mpulira era yakulira mu kyoli nga ye Semeyi Nyanzi n'atuuka ne ku ddaala lw'ebwa UDC Uganda Development Corporation neera nga yaani ye Semeyi Nyanzi banyanzi tebaba bambogera esebo kakati gwe ogudde bamukayanira
Haji irowooza neeyanziza nnyo ekitundu kyaffe kino ekisoose nga mbuuza ebibadde bigwa ku ggwanga. Njagala kutegeera Haji akalulu kano 2021 gwe ng'omusajja aludde mu bululu obulabye buzze buyita butambula nkubira ttooki mu biki ebisoboka okubeerawo na biki bye tusobola okukola obulungi eggwanga lyaffe lireme kugenda mu kusika muguwa. Okay. Kaakati olunaku lwajjo lwali lunaku lw'abeesimbyewo ba parliamentarians okusisinkana district registrar bakole road map yaffe ey'entambula n'obbalaga amateeka ge balina okugoberera mu kalulu ako. Mwago ge baawadde baga nti kasita wonna olaba omusirikale ng'ayambadde uniform ng'ayina n'emmungu ne babawo olukunkumuliro essimu ti kuba eno kubanga bakiziyiza tebajja kwetaaga muntu yenna na mungu kugenda mu byakalulu nga batunuulira bino ebizibu ebibaddeyo abalala bajja bakubya ebibaaba olunyingako bw'ati anasula twiga akuba bayagadde kaakati nno n'olwekyo bwe baamaze okusoma amateeka ago mutabani wange naye n'akyusa obwanga abuuza legislature nti amateeka agaffe agatukwatako mugatuwadde kaakati ate mmwe tubavunaana tutya kubanga gw'olangirira ebitaliyo gw'osiikuula abantu ne bajagalala kaakati ne musayiningisa abantu nga mubadyekadyeka tuyinza okuvaano ng'obudde kiro siteekerako ddala omukono n'ateekako omukono ku declaration forms ezanaba kujjuzibwa n'ojjuzaako birala bwe mutuuka okugenda okusoma egindi bwe buti fuwano tulina bulala babadde balangirira mu kifo tuyimiridde ate naawe osoma bulala kaakati awo tugenda kubikola tutya kubanga nammwe tubalabye nga muli ba partisan mubaako oludda gw'oyagala ate kaakati obwakyekubira obwo bukubeeramu ate obukakatika ku ggwanga ekyo kyali badde pasono gwe naye nga muli ba mukwano naye ate ositula omukwano gwo gyali ate ogukakatika ku bantu omukwano nga gwokozesezza okusalawo afunye bumeka egindi tegede Haji nti ebyo munaabigobere naffe mbituweeko amateeka kutabaga nti kale naffe katugende tubirowoozeko tubirabe tulabe tunaabiteeka yes era tubirindidde tujja bibanja nabo envunaana yaabwe naye tekukubanga weeri teri tteeka litunula ludda lumu kwegamba mwagala obwerufu bulabike kusaidi bakuwangule biggwe naye ate gwe ate bwebyeyingizaamu ate yazze okukubiriza ate nofuuka omulamuzi gwosazeewo nti ono yaba agenda akalulu akalimu President Museveni ne banne be bava ku ludda olumu Batumukunde Bamugisha Muntu nga mulimu ne Bobi Wine n'abalala olaba okalaba otya Haji abo okujja kwabwe kubanga buli omu bwajjajja yeeyagaliza bali bo balaba bajja balwana kino kintu kyabwe bw'asalawo naye kanneesimbewo abatalina musango kubanga amagye yalwana yagavaamu ne Museveni naye mulwanyi bw'anaagamba nti twagala mubambajja ate abalonda yaani ye kennyini kaakati n'olwekyo teyalibadde issue naye issue ate ey'okujojjolobya n'okola ate ebisuseewo bw'alaga egindi ate ne muteeka emisanvu mu kkububi kaakati ate olwo mwali badde mutubuulira nti tutekewo abantu basatu be baba beesimbawo ebyo biggwe bwe kiba nga mwagala nnyo okuteekawo egyo emisanvu abalala tebaagende mpulira mutugambe nti gunne be baba beesimbawo ng'abalala basigalayo nga tusigala kukuba kalulu naye bw'obanga ate obitaddewo obwenkanya kiba kikyamu kitusu naffe ffennyini ng'abantu abakulu abeenyigira mu kuleeta ekintu kino tuwulira obuswavu kubanga babuuza wanemanga nti kakati olaba ekyo atutwala mu nsiko Pawulo muwanga kangabala n'akyusa abagudde nga basomanga be bayiseemu
opaka lyaweza ababaka 78 n'abagabira Obote najja akola gavumenti omulimo yakola gw'amaanyi nnyo ababaka 78 nga gwosonga mpulira kaakati ate ne tukira bano kakati olwaleero nabano bagezezzaako ate okubeera ba Paulo Muwanga ab'okubiri ab'omulembe guno ate kyokutulaba ng'ensi yonna ekyankalanye ate ng'ekyankalanira mu kibiina kyaffe mpulira lwaki tolekera abantu bali ne bakuleetera gwe baagala gwona okolagana naye naye gwe bona ogamba nti ono gwe njagala okukolagana naye gwe bona omwagala ng'ate nsi temwagala muba mwawukanye ensi ogirese ludda lulala nammwe ate mutambulidde ku ludda luki naye ku kyendowooza Haji era ensi eba y'amaanyiko okusinga omu era ekiba kijja kuddira ensi bw'eba egamba mulala nga naawe ogamba mulala bwe butabanguko anti ate ensi etereera mpulira ne Katonda naye alina gwe yaganaga nti opimiddwa mu kipimo nga totuuka bwe kityo n'obwakabaka bwo bukuggiddwa akugamba kukola birala ate gwe okola biki weeragira birala mpulira nali awo Haji ne gantuukako mugenda okuwandiisa Jakana Sulaiman Nadduli ng'amannya sigeggo Haji nga wamutuuma Jakana Nadduli nga bulijjo bw'okyogera naye ng'agali ku biwandiiko malala nnyonnyola embeera eyo Haji yakuyisa etya embeera eyo yaggwa 2011 Sulaiman Jakana Nadduli yagenda okwesimbawo n'agenda mu ddayiriro n'alayira n'obupapula ne babumuwa era bwe gwatuuka okubanga bazzaayo empapula n'asemberera registra kyowange ekintu kino nakikola amannya gano golaba gano mu 21 kineetagisa okuddayo okulayira omulundi ogwokubeera gamba balayira omulundi guki gumu kozi ate oli amuteze ekkoligo byakumulemesa ntya mpulira ebyo n'ebibadde birayo nga nze sitambula nawerekera ndyoke ndabe tutwale empapula yatuuka yamugamba nti wano ndabawo abantu babiri kaadi ye ya ID egamba nti Sulaiman Jakana ate eno foomu zo zigamba Sulaiman Jakana Nadduli muli abantu babiri nagamba kino nakituusa wano n'ogamba boti nagamba kino kirala nakiri kyali kiki nakiri kyali kirala nini mugamba jangu tugende era bwe twagenda n'amawulire gafuluma Nadduli teyeewandiisiza kubanga empapula ze zibusibwabusibwa tezikwatagana amannya biki nonga tugende nga tukubira looya simu ng'atuwandikira kiwandiiko nga tuva e Kampala nga tusasudde nga tuvuga tugenda Ntebe mpulira eri mwasasudde nti ye risiiti yiino nawali mugende musasule nga tusasule ebbanga lyomaze wano baali bamaze okutuwa risiiti nogande butwala risiiti eno ng'akatabo kali tonna bakkatwala bajja kuwandiisa n'ababadde baveeru wawawa oba era tebaweereza risiiti kuki ku masimu gaabwe ne babawandiisa kale paka lubaakuba obutabo kaalimu abantu bangi ne kavaayo enkya ssaawa 2 yatulabulabye nga tuweta mu kikomera nga kino nga twewandiisa nga biggwa mpulira kaali kabadi mwalimu akabadi kubateerawo mbeera gwe muvuganya nga tabali bulungi neggulu lyennyini oddeyenyiramu toliyinyiramu lwakufuluuta olina odikolerera nkutegedde Haji ku nsonga yo kwennyini kwengenda okusinziira nkutunuulize mukamaawo kimutwalidde ebbanga Haji okutegeera erinnya lye ddala yazze naye n'akola ekintu kyekimu n'alayira neyeeterekako erinnya eddala si kulyeteekako gabadde mannya ge nanga agange gennyina webyo togalabangako nako manyi Meja Haji Nadduli Abdul si gwe gokka mangi mpulira gibajja jange gebampa mpulira naye saasalawo galeta naye bembaja gadde ogaleta on board ngenda nendayira tinalina omulimpiti mpulira okutikuba kuzza musango lwaki kijja kati Haji mu kaseera kano buli kiseera kyakyo kibaako ekyo njagala okiyige gwe lwaki ozze kati nzize kati kuba kyetaagisa webale nnyo lwaki nakesimbawo emyaka 15 nga saakulabako amazima luli saaliwo
kati kendiwo nange namanya bwategeera ensonga zenjagala okumanya olwokwagala amanya g'abantu gaggweyo nalaba omu ku basajja mu Amerika yadduka mu Bungereza ng'azzizaayo omusango n'agenda yeekweka mu Amerika bw'atuuka mu Amerika ne bamuwandiika mu ggye n'akola bulungi n'ayitimuka n'atuuka waggulu naye paka lwe yagamba n'aga nti bannange kyakusaalirwa nkulaakulanyiza erinnya lino naye nga siri erinnya lyange ezzaaliranwa nze nali gundi nsaba ensi ensonyiwe olw'ekyo n'olw'ebirungi bye nkoze nzireyo ku linnya lyange najjayo erinnya liriya lyakwese najjayo eddala kandi Haji bw'okireeta mu nsi eyaffe kiteeberezebwa nti mukama wammwe talina biwandiiko abantu bajja boogera nti ke bamusabye ebiwandiiko puresha emulinnye ku biwandiiko kulikoyo tahabulwa nti kati kirabika waliwo awo ebiwandiiko ebyebirala ebyo byeyawaayo bitaalingana biri ebyasookayo kitwagala tumanye tubadde tufugirwa mu nzikiza kiba ekyakwekaasa ati analimu ebbuzi okutuga nti nintunuulidde genda ovuganye olina okuvuganya n'omutuufu ate omukyamu yaluwa yoyo ye talina bakandidati oba bandi basukulumeeti banne webali beyasoma nabo beyava senior 6 yagisomera waawe entale mpulira ebiwandiiko bagenza okutukayo nga tebiriiyo kubanga yavaawo yagenda Tanzania ekizibu kiri kimu Haji agaanye okubitulagako ate ye agaanye Electoral Commission kirala tebitulazeeko mugende mugiwawaabire ng'ate etteeka ligamba ate olinsomera busomezi mpulira genda mu kooti yetapute bw'onodda mu kutaputa amateeka ojja kweruma olulimi kuba sigamanyi nyera kirya yamba banno nti bagende mu kooti ereete ayo bulipo obwo bungi nnyo nze nawulira ano ng'omwami oyo owa Electoral Commission yayogera nti ebiwandiiko byonna n'amannya twabikuba mu katabo oba kaali ka vision oba kaali kaki mugende mukebere omwo kaakati bagende bakebere ebyo bwe balaba nga bifu baddeyo mu kkooti amazima Haji ekyo nakyo nkitegedde ayagala okusaba kyonna kyasaba bwe bakimumma ayitire mu mateeka katusuubire naye wanaabaayo obwenkanya njagala ekitundu kyaffe kino Haji nkimalirize bwe nti ekituufu njagala ompeeyo ebigambo ebiri eri benna abagenda okulonda mu kino ekiseera n'abagenda okukuba kampeyini kuba oluvannyuma lw'okukola nomination zino oluggwa kampeyini nezikwajja eneeyisa behavior etanyika ggwanga lyaffe yalibadde etya kaakati nkubira omulanga abeesimbyewo abagenda okubalonda tukkakkanye obwongo tubufuule bugezi ng'ekitabo ekitugamba nti alyetoowaza aligulumizibwa n'oyo nate alyegulumiza alitoowazibwa kandi n'olwekyo nno bwe mutalyetoowaza ng'abaana abato obwakabaka obw'omuggulu temugenda bulaba kubanga omuntu olumala omukuba oluyi eddakiika 10 bw'omuyita kola kino ntyabakande toddangayo naye nze okunkuba oluyi nyinza okukikulowolezaako emyaka 2 omusajja ogolaba oyo oyo yafudde mungu yalose n'amutwala yakuba n'oluyi olw'obwereere nga tukyerabiranga kandi n'olwekyo nno obuntu bulamu buno tweyise bulungi mu kalulu tetukozesa ffujjo wali bagambye bali tujja kukkirizibwa okutambula n'abantu 8 naye nga bonna buli omu ayambadde masiki kaakati abanaakwatibwamu mu lukiiko olwo lwokubye nga kuliko abatalina masiki omusango gujja kudda eriggwe ayakoze olukiiko
kakati bwobanga otunuulidde awo bwolukubaawo olukuŋŋaana olwo n'omuyisa ayimirira ng'omumbalira otya ng'atayinza n'okubanga n'omulonzi si mulonzi wange n'abadde ajaganya masiki ayinza ogikanyuga eri olw'essanyu kale nekiraba nti okwo kwonna kwabadde nga kutiisatiisa nakulembesa temutukozesa bintu ebyo gye munaabikomya bwe bulikeera enkyanga naffe tuvudde mu buyinza ate bagenda bitukola mpulira teeka etteeka lyokakasa nga likuyamba bw'oba oli munda mu buyinza ate era nga likuyamba ne bw'oba ovudde mu buyinza nja kuwaayo bibiri ekisooka Grace Ibingira yali Minister of State owa Internal Affairs n'afulumya etteeka teba akuba olukuŋŋaana nga tategeezezza ku poliisi kyemudde nga tibino ebintu biddingana buddinganya ate akaseera kaayita katono Grace Ibingira ne bagwa mu butakkaanya n'obote atuyita tugende tukuŋŋaana wali atubuulire ku ssaawa ya Queen tugenda okugenda okutuukayo omanyi omupoliisi bwe yajja yamugaa nti kyeggwa kennyini lyo lyetteeka lye wasayininga mbuulira ku poliisi gye wategeezezzaako kiko teruliiwo olaba mpulira yaliteese ate gulikutteye kabwa keweeyolera keekakuluma enteega mpulira agi kaakati nno n'olwekyo na bino bigwana tubeere bwe tutyo nga weetuli ne tunaba tetuliiwo naye ng'etteeka eryo tutaddewo lituprotectinga eriyo obubaka bwonna Haji nga bugenda eri obwakabaka bwa Buganda mu mbeera eya political turmoil zetutandise okulaba mu kingdom yaffe eno bwali badde butya Haji obubaka obwo obwakabaka bwa Buganda tebunnaba kufuuka bwaba byabufuzi bo babuleke kubanga tebagamba bwakabaka bwa Buganda bagambe Baganda kubanga obwakabaka si kyekintu ky'okwata n'engalo mpulira eyebeera spiriti naye Abaganda otulaba osobola okugaa nti Haji Nadduli kaakati ekyo olw'okuba bannaffe abalala beeraliikirira Abaganda tetujja kuva mu Uganda era tetujja kugaana kubeera bannabyabufuzi ate tetujja kutambula nga twekoma nagamba kino ate bajja kugamba era sikenda kigamba Museveni tinjagala onsanze ndi Muganda sigenda kwegaana Buganda onsanze nnyina kabaka wange sigenda kumwegaana tuzadde omwana ono NRM nga tuli babiri n'omwana ono sigenda kumwegaana newankubadde njigiriziddwa mu kino nakiri ebyo bisatu ntambula nabyo mpulira yes kwegamba mu mbeera eyo obwakabaka bulekebwe mpozi wabeera ebigambo eri Omuganda oyo mpulira Abaganda mweyise bwe muti bw'oba oyagala naye togamba bwakabaka abali mu bwakabaka abafugwa batono obutafaanana abasigadde ebweru naye tuwulira Katikkiro ng'asaba Federo kiba tebifuuse byabufuze ebyo erabibwanga okwekutula Abaganda nti bo baagala beekutula ku Buganda oli mufumbo oba you are just boy nteekateeka oteekateeka Haji okay kaakati lwaki oyagala okwekutula ku kitaawo oteeketeeke naawe ofune amaka njagala kubeera kugamba ebintu byange mbikole nga nze kubeera nnyo nabiri eyo ye Federo gy'oyogerako tekijjaawo kitaawo kuyita mwana we naye kikuwa obwannannyini mu makaago n'okwesalirawo mpulira era lye gavumenti gye baatusanga nayo situsaba nsabe banyaganyage anakugambye baalimanga enguudo emayiro 35 baazimanga obuyinza babugjeemwa twatusolooza omusolo buli kimu tukirina nga gavumenti weeri n'akabonero kaayo weekali n'akabwakabaka weekali n'obwabika weebuli byebyo bitambula nakati byebyo byemumiisinga ebyatwalibwa kaakati atenza okukuleeta tonyagaako byange kituufu abantu be twasembeza mu maka gammwe nga mukuŋŋaanya olwaleero kaakati oli omuvubuka atudde mu muti eri kakati yonna eddira tojja kugirabe bati byotobimbuulya si byagala tojjanga wano gwe kututeekako byoyagala
ngamba sanzeewo nsembeza na nsembeza okuba kujoga mpulira gamba tukkaanya tutya nti nze naayitira wano naye eddembe lyo eryokwekolera ebibyo gwe nnyinimu mpulira obuyinza buba bususe aje bagamba obwamwe okwekusololeza emisolo okwezimbira enguudo eriba lifuuse eggwanga mu ggwanga kakati olowooza America erina amawanga ameka erina states ezisukka mu 5 mu 2 yes kakati kigaana Bush oba gundi oyani Trump kufuga ali afuga era yatwalibwa nga president w'okunti webale nnyo ezo states ezo zogerako Carolina Texas gundi si gavumenti za bitundu sina ne governor mpulira lwaki ate ekyo kigamba eno enfuga ey'ekifirika yabumbula eteyagala muntu mulala kuvaayo mpulira omusajja n'ayagala okugula akantu n'agenda ava okuva eyumba okutuuka wano newoba odduka otya mayiro 8 manya essaawa 8 oli mu kkubo era alyoka ajja anoonya akantu ke banaamukolera wano ng'ajja Kampala oba anoonya kuuma nati yakkanika mu motoka ye lwaki towa gavumenti yeyumba ye West Nile neekola ku bintu ebyo mpulira n'abeera eyo neyeekulemberera eyo nkutegedde aji mu mbeera eyo federal n'enfuga eyo ndowooza gwasinza okuginnyikiza omwaka guno mpulidde ng'ate gwe kyombuuziza kiri kiyinza okusizza nnyo obwongo okusiigako ebirala kubanga nze nno bulijjo ndowooza timwagala okwesukkulumya mwewa amateeka mufuge n'abali muno nga nti wano weewaffe era mwekutule federal status yaliwo eri Busoga teyalina gavumenti yaayo zonna zaaliyo Busoga ate Bunyoro ne Bunyoro yaliyo Tooro zonna kyazigaana kkola gula kino nno biteeka mu lubuto lwo kibuuzo kinene nnyo aje ekyo kibuuzo kinene nnyo kambeere nga mumaliriza ekitundu kyaffe kino aji nkwebaza nnyo akaseera konna mpozi aji ng'olinayo akatalekeka mpozi ng'olinayo akatalekeka kaakati akatalekeka nsaba ab'ebyobufuzi naddala okusingira ddala ba NRM baleme kukola sengavuddemu sengazeemu abantu baawaabwa emisango nga bagiwaaba ku electoral commission yaffe ya NRM negigaana era ffe twagendayo emirundi egisukka 4 ne batugamba nti nsala bwe twagenza okutwalako obululu obwabbibwa n'obusigadde oli tumulabanga nti obuwanguzi bwaba abusigazza nitugamba nti yes eno yali kooti nto katugende mu high court over appeal tujulireeyo kaakati ate tugenza okuwulira nti ate balonzeewo akakiiko akadederekereza abagenda okwesimbawo nga bannamunigina ate oli bw'anaagaana tuyinza omugoba mu kibiira nindaba abalalu abawedde emirimu yes mpulira kaakati kwaba abali mu bukiiko omwo ayampandiika mu NRM yani simanyi bw'oba nga wooli nga guwampandiikayo jangu ongobe mpulira onoobwannannyini obunzijeko bube bubwo gwe gubalonze eggulo ow'eggulu eyazze mu kakiiko gwe bataddewo yagenda okusunsula Haji Nadduli era amugobe mu kibiina n'okungobangobe mu kibiina buba bujozi bwennyini kaakati ate buleme kumala biseera sente emitwalo gyange 3 ngisasudde neewandiisizza ate ompita nti jangu tuteese obuli mulalu mpulira akadde kaabyo kagira ki kalema abantu babaleke bagende nga bagenda kaakati basookere ku sodo ne muwala wa kuteesa bwe baba bagoba kubanga ne muzeeyi yagamba nti asinda gwe nga nti vaamu bombi tetulina gwe tuwadde gundi zaffe bagende anaayitawo gwe tunaawa ate bagamba bo Hajji babatereddewo akakiiko ak'abavubuka ab'eggulu bo bajje babasunsule agwanidde n'atagwanidde kyekyasinga okulemesa disigundi kali akakiiko akemwa apiiringamu okulemwa okujusa ensonga
nakugamba dda nti obuyinza obuva waggulu bwe bwatabulatabula ebyo leeta ono leeta oli leeta ono tu akakiiko baakagulirira nnyo ne bakawa ensimbi nnyingi kasse ekirungi twali ffenna ekiwoko kituufu wali walabye ew'omuvubuka bonna abaali bakuŋŋaanyaawo yakubako jjinja ani yasikuula embeera poliisi nekuba amayinja bagenda okukwata abasawusa amayinja ngate basayida ekubye amasasi mu bbanga abantu bakugumusa eyagadde olinnya abantu nepatulo obiraba ebyo mpulira olwesoma ebibbe nga tewali anaamenya nyumba kuba bakimanyi nti abo bayinza okuba wano nga nenyumba bagimenyiye bagikonye mpulira kuba ti musooke mubogobewo n'amagye kakati ebyo babikola kale nolwekyo no kitwaba tubagamba namwe mwetekerawo mutulaga amateeka mutugenda obavunaanira mu mbeera eyo ab'akakiiko kali abaalimwa ate baleme bazza mabega ebyo byakusaaga busaazi toyinza kuŋŋamba nze nadduli nti nkugoba mu kibiina ekyawa nze nayingira olutalo nga NRM teriiwo yansangawo ekoleddwa nga already weewaludde mu lutalo oli eyo era muzeeyi amala kuva wa Bungereza nga batudde Ssaabasajja Kabaka Grace Bingira Mayanja Nkanji Mayanja Nkanji Abu Mayanja onfuna Professor Yusufu Kironde Lule Baraki Kirya owawulira abo bonna baaliyo e Bulaaya mu lukiiko olwo lwatula mu maka nga Professor Yusufu Kironde Lule lwe luleeta erinnya eryo era kitegeezebwa nti n'erinnya eryo lyali suggested n'omugenzi Professor Yusufu Kironde Lule erya NRM ligenda okufuluma National Resistance Movement nze nga ndi mu kaduukulu Bombo magye gaali gankutte era baatimba ekifaananyi ekyo mu nkulungo y'ekapeeko oba omanyiyo kyekyaleetera kapeeko gikuba neegwira ddala ukyasookera naye nga tuba mu PRA Popular Resistance Army onfuna kaakati awo gukajja balo otya nti nkugobye azu akugoba NRM sinziyale nawe mulangirire bulangizo buteeruma lulimi tugijjeewo buli omu asaana ayingire gy'ayagala that could be better era n'okugijjawo kiyinza obutoogerwa bwogera bweki ate bwetwogerera olwaleero omanye abaagenda ne bawandiisa NRM mu kibiina eggwandiikizo lya gavumenti so wekitiibwa Moses Kigongo ne banne yes so si Museveni mbadde manyi yennyinimu ye Kamalabyonna yeewaawo yasembayo yatandikirwako kitegeeza bwe bejjibwawo naye omukono gwe guba mutono yes omukonsultinga mpulira neyanziza nnyo ebigambo ebyo Haji bwe ndiba nga era nga bwe nsalangawo ogamba nti ebigambo kambikime ku Haji n'abifunanga neyanziza nnyo okubimpa era n'abalabye abalaba mwongere okutuwa obuwagizi bwammwe Honorable Major Haji Nadduli abeerawo okutuwabula mu mbeera yonna mbasiibudde mweraba